kulu yali asabye ekisanja kimu ani Sewanyana ngasabye ekisanja kimu yali tayalingadde mu bamupiira basi bakapapula Sewanyana talina kyavaako olaba ne kayinza okuligano muya kuwa milioni 3.5 kiriyo Sewanyana kyagabe avaako wadde ekiko kati Sewanyana mubanja by the way waliwo ekiseera we kyatuukanga nga ne kadi eri mu lusuubo nga bakansala bonna bagenze yagendako Nabisalo ne bamugoba nagende Kosovuba ne Salama ne bamugoba ne bankubira esimu nga ndi Soroti yeye yetema n'okwetema by the way n'agamba musajja munange kanzikiriza ati n'agamba agenda nakukola nange njamuwaayo niwe ziba milioni 3 eno agreement yaliwo nga ne Secretary General Lewis Rubongo yawaali omuntu oyo yandibadde nga ali disowned by the public ngabo yamugaana walaba nga bamutwala emisinde genda naye tibamugoba nti lwakuba nti bamugoba because they have not been served. So kitalo nnyo omukadde yaziikiddwa omukadde w'ekyapa yaziikiddwa ku Saturday. Ensonga z'ekyapa zatambudde yabateresa ekyapa kyaki neekwata ekyapa n'ekiwaayo mu State House so nekidda mu ku Newton ground kazi yawaayo ettaka ate agamba ate ettaka lyange bali okitegera sakoze katwange tusosere ku nsonga z'ettaka lino kubanga lisusse yaziikiddwa naye nga botunulira abafaza bano babatuwako dda lipooti nga abatuwaako lipooti yali omugenzi Dr. Sepiriano Kizito Lwanga ye yagambira ddala nti abafaza bajjudde amagandula gajjudde pisito kati zonna statement otujjukira ekyapa kino kyaduka kitya ku kyaki kakati ekyapa kino omukyala yalina faza mukwano gwe ate yali mukatuliki omulungi aw'endobolo n'ebirabye n'ebigenderako n'akwata faza mukwano gwe eyali ow'Ennankulabi n'amuteresa ekyapa faza n'amugamba tusobola kitereka wano Nankulabi ffe tubitereka wa Lubaga naye ekyapa kino yakimuteresa jjukira mu myaka gy'ekinaana mu myaka gy'ekinaana ffenna tukimanyi nti waaliwo entalo era abantu bangi bateresanga ebintu ebiri valuable abantu basobola okwesiga kati ono omukatoliki omulungi yamanyi nti mu nsi muno omuntu asinga amazima mukatuli faza era gwalina okwesiga ng'akwata kyapa ng'akikola ki ng'akiwaayo bakwata kyapa ng'akiwaayo nga bakitereka mu 2029 awo omukazi yeekanga nnyo ng'ala 2017 ekyapa kino kikayanidde emyaka 15 kuva 2011 kyolina okumanya okuva 2011 akayanira kyapa bagambye kimuwa nga waali mulamu mu 2029 yalaba abasazeeko ku ttaka lye okiwulira mu 2010 atandika abagamba ate nga bano bagize ku kyapa kya nti ate bali abafaza bakikoze eki wano akulira ejje lya Bikira Maria wagambira mbu yajja nga akuba amavi n'atugamba natundako oba jikira statement ya faza oyo yayogedde kati walaba nga basazeeko awe baguza ba petrol station balaba nga basazeeko n'agamba ate bano agenda asabe ki ekyapa kye nga bali bakikyusa dda nti yakikola ki yakibawa nkugira story nga teyagibawa bamuterekera yateresa ekyapa nga abantu abalabo naye baterekanga ebintu okiwulira ng'abantu abalabo naye bateresanga ebintu nze ekyapa kyewaffe nze akiterezeza era kyali kyabula era bino yoga nti bantereseeko kyali kyabula jjajjanga ganna kiwagundi akitereke naye nga kyamubulako kakati bano nga bakikyusa dda bakifuula dda kyabwe ebintu biringa 3 sakoze ebadde bitambulira ku ttaka eryo omuntu yenna omugunjufu bye yalirabiddeko naddala ng'abafaza abeetegereza ekisooka omukyala ono omukyala mukazi okikkiriza ettaka liriko ebijja ebisukka mu 10 okimanya ekyo ebijja ebyo waliwo omukazi akola ekijja mu Buganda waliwo omukazi akola ekijja kitegeeza olabanga ettaka eririko ebijja kitegeeza baba nenannyiniro era ng'abennamuŋŋona we banyonyola nti ettaka netuliteeka mu mannya ga Ssenga eyali omwesigwa Ssenga n'alaba nga n'omuvuka gwe bayita Charles eyali ayagala okubba ekyapa okuteresa abafaza sakozi tugende mu akityo sense endala tunuulira akayumba omukazi oyo ke yafudde abeeramu omuntu asobola kuguza petrol station eyo n'asigala mu kayumba ako ye n'aliwa ettaka
Naguza petrol station eringa yatundawo. Nasigala mu kayumba ako. Sende nga yazigaba bugabi. Yazikwata naziteekawa. Okay. Omukazi afudde omunaku atagambika. Ne kikakata bulungi Sepiriano kyayogera nti abafaaza bano bakolagana bulungi. N'abasirikale era bajjudde zi pistol lwaki. Twalabye SFC nga yerese ekyapa nga abakisaba bakikachanna mu ngona. Oyo Ruchams. Ye abera ne security. Kakati abera ne security sagala. Okigire Museveni yamuwa akachiko kettaka akulya si yalese ekyapa. Abera ne SFC. Owawulire assessment gye yakoze. Yagamba. Katukwata ekyapa kino. Omukadde asooka aziikibwe tweke twebe na nnyini ky'omutuufu. Because nkayana muino okunoonyereza nga tewali nkayana omukazi alina obutambi obulamu ng'akyali mulamu obugamba saaba wattaka lyange nabateresa. Okay. Emyaka 10 n'egyo nga batuula mu nkiiko ezo saaba wattaka lyange nabateresa buteesa kyapa kyange. Obutambi nga yeeyogerera si bano nti baze lwa mululu. Omukazi omukadde nga yeeyogerera nga waali. Kaakati kambuuze omanyi obutiko bukonye nti ate baleeta ebijanjalo bye binajja. Bafaaza bakolemye okujjako ekyapa okijje mbe SFC. Aja kijjayo. Jukira wali wafuuse wa sava. Kyoyina okumanya. Kati bafaaza baleme. So era bafaaza ne faaza yakubye paasi yakubye wa munywanyiwe. Jangu gwo kikwate. Then omukadde aziikibwe enkayana ezo ziveewo bano tujja bahandolinga. Kati chachi nga tenna atunda bintu bino. Yandyetegereza kale waba yagiguza omukadde. Bandisoose ku. Teyagiguzaako. Anti tajiguzanga kwera bagamba bawa yajiwa. Kati mbuze ekibuuzo abachacha abo baba gamba nti babawa baba tagaba babachi kale bafunya bayina obwetaavu mu ttaka ne yabawa yabawa mbuchamu baba takomyawo babachi kibatagula baba edini yasimbiwa ku musingi gutwala butwazi teza kubanga chachi za bukatuliki zesinga okuba n'amalwaliro ag'ebbeeyi zesinga okuba n'amasomero ag'ebbeeyi. Baba anti anaenda hata amasomero gazimba mu ndobolo gye tuwa. Ekyo sikinako bu. Bwe kiri. Okay. Kakati baba twala butwazi tebazza. Kakati bana bwabalazo obwetaavu mu ttaka. N'abalikanye bwe bali bagamba tebaali kuwa. Bwe kye kiri kwesibyako n'otoka n'okufungula egandula. N'ogamba fe yali tuwa ejeri abikira Maria. N'otekako petrol station eyo chachi oba ejeri abikira Maria alinywa oil. Baba leasing baguza. Linya amafuta. Batundawo ba leasing. Baguzo wa petrol station. Ate ne bagana omusajja ko n'ekyapa. Omusajja faaza yagambye nti ne tusalirako n'oli gwagambe yaguze ekyapa. Kyokka nga ate yo mukadaga nti nze situndangako era nekangannyo nga batundizo wa petrol station. Okay. That's ekituufu kyeki. Anti ekituufu fena tugendera anti tugendera ku ky'omukadde kiyayogera. Omukadde tabadde mulalu, omukadde abadde ategeera. Woba omukadde waliwo yali ayagala okubba ate ne yeesiga mwoyo ate mwoyo nga mubbi okusinga ate yabadde ayagala okubba. Yabba mwoyo yabba ate ebintu ebitali bibyakayanira byaki. Lindako omukadde osobola amuziise nga kyekijja lwalina omuziika kwegala yatunda ebagenda omuziika n'okuziika abalala. Ekiso ekyokubiri ate bo bennyini ne bagamba kale katusooke we yagaba n'abawa ate bagamba katusooke tuziike mukadde tulyoke tumanye nnyini kyo. Kale wamu n'amala okumanya nnyini kyo ng'amagalala omugasengula mbw'abadde siwawe nga nnyini oli guni nga ganza amalala sigagala omugasengule ate we mwamuziise. Kati golaba kyawe golaba bati mulimu ebitagatta. Ndabange ebigatta. Ogambye agambye yabawa. Nemuleka n'okuguzaako abantu abalala. Abantu ng'akuwa ekintu. Lindako. Kafaruko kazoke nkankubuuze nedda kankubuuze. Omukadde we baamuziise siwe bakayanira. Weewo. Webala amanya nti siwe nga tebamugjawo. Olinga nyini wagamba sigagala wa malaalo. Bayinza omuwaaka ekyekijja. Nkukiiga bamuwaako ku kya watali wuwe. Awatali wawe. Ekintu kiri kitya. Kagali Sakozi ebigambo by'omukadde byayogera. Abantu njagala mubitegeere byalina amakulu era byava kuki. Omukadde okutuuka okugamba nti temunziikanga nga tebannandaga nga temulabye ku kyapa. Nga temuleese kyapa temundaze ku kyapa. Nga tebanzirabye kyapa.
nga tebakibawadde ng'abafami okwogera ebigambo ebyo yabyogera oluvannyuma lw'okubanga mulamu nga yeetayiridde ebbanga ekyapa ensonga z'ettaka lyamanyi bwe zitambula ne bagaana okukola ki ozituulamu nga kyaki yekikola bwino waali era ye kwe kuvaayo n'agamba nti bamalanga bakola ki kubalaga okugamba nti bamalanga kundaga yamala kutambula ebbanga eryo lyonna lye yatambula ne batuuka nga tebakyakola ki ng'abamugamba faaza taliiwo lindako mu miitingi era waliwo miitingi ezatuula nga bagamba nti naye omukadde twamulaba tukimanyi kati ate mutwagaza ki tyaa twagala omukadde alina byayagala okubabuuza omukadde ebbanga lyonna ne bamala nga bamubuzaabuza agenda mu woofiisi bamugamba olwokunaawo waliwo omusajja erinnya lye yadde ndifunye naye nali yerabidde nga faaza yagamba nga nagamba olwokunaawo olwonno mbeera bize ate mande eriko saakalamentu nti omusajja najja ng'ayogera bw'atyo okutuusa omukadde yagamba nti kati kanjogere mu bigambo mbagambe nti temunziikanga nga tebaleese kyapa oluvannyuma lw'okumubonyaabonya naye sakozi kyaki eyingiddemu obuyaayi si kyaki naye kubanga kyaki kinene naye kyaki erimu abafere era omutajje bafere mu kyaki oba mu kanisa oba mu mizikiti ensi egenda kwenoneka waliwo transfer forms eziriwo za mirundi ng'ebiri waliwo eziraga nti omukadde yatonera bali ekyapa donation ate ne bamala ne babaawo eziraga ti omukadde atunze ettaka eryo era aliguzizza kyaki nga ne ssente tekuliiko muwendo era endagaano eyo egamba nti kyaki eguzizza omukyalo ono atunze aguzizza kyaki endagaano weziri naye nga tebaateekako muwendo gwakoze eki gwatunze naye ng'ate ebigambo biraga nti aguze era endagaano eyo yennyini ekulaga nti omukyalo omukadde yasayininga ekulaga nti omukadde yasayininga ku ndagaano eyo egamba nti nguzizza kyaki esente ezitamanyiddwa bwate ziriko kyokka nga bagamba omukadde teyasoma yali akozesa kinkumu bo bagamba yasayininga bo bagamba ku ndagaano eri eyagula nga ne sente teziriiko ze yagula ebalaga tekuliiko ni fakiti nabaaliwo alaka bagamba bamusayiningire tekuliiko n'abantu bakola ki baaliwo abajulizi ng'omukadde atunda bwe bamala era ne bakola ensobi tebalaga na ssente omukadde ze yakola ki ze yatunda bwe bamala ne bagamba omukadde asayininze mu siginiki ennungi ennyo ey'omuntu eraga nti yasoma naye ng'omukadde teyasoma nga obadde batusomera ekyapa wali batwaze nti omukadde ono teyasoma yali akozesa kinkumu ate transfer form zigamba nti yatukolera n'endagaano ng'atunze era twamugula n'asayininga kakati awo nakyo kyebagamba nti ebibbe tebikola ki tebyala naye ebyo byonna babikola olwaki bagenda okulaba ono omusajja gwe baali bagenda okuwaako wa Shell yali yeetaaga ekyapa owa Shell ono yali ajja okwetaaga ekyapa nga kiri mu mannya ga kkanisa yalyoka akola liizi ye oba alyoka abaguzi omusajja oba mita ye Godfrey obaani ali bwati Lukundo oba Lukunda aliko erinnya eryo kakati kyaki eno yali tesobola kuguzaako oyo musajja aba petrol station nga tebamaze kufuna kyapa ekyapa ayagala nga kiri manja ga kyaki anti kyekyo kati bwebamala okufuna ono investor n'abagamba nti ekyapa ngadde biwantagazamu ekyapa ayagala nga kiri mu manya ga kyaki bano tibagula essente ezitakola ki ezitaliyo bwe batuuse okuleeta ekyapa batuukirize eddaame ly'omugenzi lye yayogera
titemunziikanga bwe baleese ekyapa babalazeeko kirage ne babatega amabugo ga million 10 Museveni yagasindise wa kiri bayogedde ekigambo Museveni ono yabadde amuyita atya Museveni bano bataddewo ekigambo nti olw'okuba bali bavudde mu State House weebale nnyo ne bamanya nti bano basomera obalaga obulaza ekyapa ne tumala ne tugenda tekigenda kubakolera naye engeri gye kiri nti ino kivudde mu ofiisi ya pulezidenti enoki akakiiko akakola ku nsonga z'ettaka tulage nti pulezidenti alina n'okuwaayo ki amabugo naye ng'amabugo gano babadde bagongerako okwongera okukakasa nti ekyapa bagenda kukitwala kubanga nze famire nagirabyeko natudde naye bw'otunulira mu famire sirabamu agenda kubanja kyapa era ng'ate akibanja SFC kubanga neyabaddewo ng'omulambulukufu olwamuwadde amabugo ag'emiliyoni 10 nadde eri ne baganda be basatu ne bagabana twabaddewo ne Sakozi era omusajja twamuyise nga twagala abeeko kyatugamba n'agamba musooke mundeke ono agenda ono yakutte amabugo kati obola atuse musajja yatobaya mwaddeko 7,500 nadda ku kyalo nanywa omwenge waliwo n'akawala akalala ke bayise naye nze mbagamba bwe muteegendereza ekyapa ekyo kyagenze bwe muteegendereze ekyapa ekyo kyagenze okusiza ku bikitambulirako n'ebiwulirwa ekyapa ekyo bakola dda endagaano weeri eraga nti omukazi yatunda ku ssente ezitamanyiddwa era n'asayininga n'okusayininga naye bajje ene wammwe ate babalimba ti ekyapa tukirina era kiikino tebabalaga details ziri mu kyapa ekyo naye nga kino kyekiri bagaa nti bakuma byoya byanswa nga lubale mubbe zino gundi ndagaano ba transfer form nze gyenina eraga teriko ki etambula kutunda giraga abantu bagiraba muri sente temuli muwendo akiri bwekiti kati yamaweri etunda sigimanyi egaba eno ya purchase yatunda waliwo eri egamba weri Faruku sibe bano bagirina ono mukazi si yagikola bo be bajogera era be bagyekolera kati abafamire gye batambuze eno bagijjawa eno etali mu amount bagenda mu land eno bagenda mu landisi ne bakuba akafaananyi ako era ne bakafuna nga bamaze otutegeera Faruku omanyi waliwo ebintu ebyangu e Kampala oba mu Uganda nti Faruku oliwasa okyusa ekyapa kyo nga toliiwo bw'aba akolaganye n'abalands okitegeera naye kimale gwe mutibya nti baba signature kyekintu ekikulu kwanza benawuliddeko bagambye omukyalo ono aboogera bonna n'ab'okukyalo bagamba teyasoma yadde omukyalo kyokka ate wano wetulaba signature yakabi omanyi lwaki bakozesa kinkumu anti ekinkumu bakisikaninga iye kati ensonga lwaki wano eno tugenda buzaabuzibwa nti tebaleeta kinkumu naye nga omukadde wa kinkumu kitegedde ebiwandiiko bya mukadde ebisinga biriko bya kinkumu kati wano balowooza nabagala tuleeta kinkumu bayinza otwamukooti ogenda sikaninga gundi eno nga si ya mukadde koboka tusayininga esayini mukadde asobola gisayininga ate tujja kugamba nti omukadde yenda ebintu ate kyengamba eyo sayini mukadde asobola gikola ki gisayininga naye kino kikulaga ki kikulaga nti eddiini yava mu bantu gye twali tuddukira luli nga tugenda ate baba abantu batono nnyo abavumaganya ekintu nanti kati kankubula ekintu kimu wakikisaajo nkitwala kya kyaki kyakiboola abasaawa zino nga ekyo kiri awo kitegeeza kibakakatako mmwe okutuula wansi ne mugamba kyazze kitya bwe musirika kitegeeza mwena muba mukola ki nti Faruku bw'ogenda fewaffe mukyala tulina n'omukadde naye yateresa kyaki nibi babijjayo nti abantu baali beesiga nnyo kyaki mu biseera biri onfuna nga kyaki kyezinafuuka za nnaku zino nti ng'omuntu wabeerawo n'ekintu kye ekyekyama ekyoba ekyobwesigwa nga teyeesiga babeera nabo waddukira awatuufu eba kyaki naye seze ennaku zino tokikolanga nti gwe Faruku kikuggyako ki okugamba nti ekituufu omukadde kale yatuwa naye kyakayinza kuba yatwatamidde
Mudiza akantu. Waitu tumu bintu bye. Kyogonde ekyo kinene nnyo okusinga ettaka abakutu kye balina. Zibo kono n'erinnya lya church. Kataka Lwaki mulumemba ne mujja ne ku TV ne musituka ngo yambadde ne gandula mu Katonda mugulu. No kayamira taketi. Tusobola kubba ttaka. Watu musadi baita mulibaddiza. Omukadde atudde mu video ne bamukwata akatambi. N'abagamba temunziikanga nga kyaki tebawadde kyapa kya wano. Gwe Faaza ozza ku TV okalambidde ogamba ekyapa baakituwa. Lwaki tokyejjako nga bakuwa kyoda kigula? Wano mugamba baakitunda. Wali eri bagamba baakibawa. Kati ffenna ani asumbuwa munne? Kibakuwa okimuddiza ndo. Ye kyebakuwa ekyo kibaddiza. Bafaaza temuzaala kati abaana mufaa ki n'ensi. Wowe osobola okumma emmotoka n'oginjijjako. Waki abatoginziriza? Nga buludde. Kati mateeko gabidde mateeka sibya. Tebali mu mateeka. Kati kino kigamba Faluku nga tuli wano. Abantu abali tebagenda funa kyapa ekyo. Kyavudde mu bantu betulowooza nti bo balinamu kali akakatonda. N'abantu okutya abantu boogerako. Ne bakisindika ate mubalina SFC. Faluku ngenda kubuuza ekintu kimu. Kyabadde kikalubiriza kitya Bafaaza okukwata banne ne bagenda ku mufu ne baga ekyapa kya mukiruwa kikino. Lwaki bakijjeere ne batwala mu SFC? Mungame musajja wa SFC. SFC akakakiiko ekavunanyizibwa ku ate era akalimu wabadde amataka akuba akateeka. Eno embeera gye tulimu ey'okulabisa. Faluku eno embeera gye tulimu kino ekyapa kyata tekirina lwakisiggenda eri nga kiri mu Bafaaza bwe kiri. Anti weoba mu mbeera gye tulimu ono agamba bampa omulala agamba kachakuye mugana ngeddanka kakati nze ne student ngenda nsooka kati gwedamu kyanga kyembuuzizza obujja teesa family yeekubira endule wa General Kyamuzi brigade wa General Kyamuzi nga bawaabira abakyaki okutwala ekyapa kyabwe. General Kyamuzi ne basindika abantu ku kyaki mu Bukatoliki balondole ensonga ezo. Era Kyovula wali eri yagambye nti we twatuukidde abakyaki tebaatusumbuye. Bino byonna alina kugamba byakugattana kwawuza. Era kye tukyali mu ssaawa zino kye ky'Abafaaza okuba nga bagenda kwekubaana babbe ekyapa ky'abaana. Bwe kiri. Nga bagana akakiiko. Muganda waffe mukulu Lukyamuzi yabadde talina nsonga lwaki Abakatoliki bamuwa ekyapa. Nga kiriko n'obujulizi obugamba nti omuntu nannyini kintu yakuwa nannyini kakomo bagamba nti mpa kakomo kange. Ye yabadde atowawoda bakiseeri. Yabadde okukola. Yabadde abagamba nti banneebuze nze kyembadde nsomera meeting gye yagenzeemu nga bagenda tebamwanguyiza yandigambye Abafaaza mujje bali munaye mutuyowezeemu era Mukama yeebazibwe nti ye naye ebintu byekyapa nga birabisiza kyaki. Lwaki tetubawadde ekyapa kino? Baba wakiwe yabaguza yabawa yatuwa buwi. Lwaki tetukibaddiza? Yababuwi tubaddize tegeera. Wabula tagamba nti nga mwe mula nti tubakalubidde mukimbe nze nkisa mu kikapu nkitwala eno. Ompulira kitegeeza tulina ebintu bibiri. Abafaaza bakyakaanira ettaka liri. Eitali lyabwe lye babateresa. Otegera kye ngamba? Bw'oba ngambye ono yakisigazza Abafaaza bakyakaanira ettaka liri era baagala ditwala mu bubi ne mu bulungi. Era bagenda kukola ekisoboka ne gwe eyazza obbala mukwano gwabwe bagenda kukola ekisoboka okubanga ettaka bayite balisigaza. Era omukadde nakino mbagamba olaba Mama Suna bwe yafa Suna Beni. Olaba Mama Suna Beni bwe yafa n'agamba nti Suna Beni n'agamba maama we nti ogenze ne teweebaka. Amazima ga Katonda mu ggulu kyonki bagamba muli Bafaaza naye omukadde oyo gye bagenda muzika tagenda kwebaka. Bajja musabira. Ne banaasaba ne bali ku mubani 1400. Ne banaasaba ne bakuma mubani 1000. Tebasa omukadde tasobola kwebaka mirembe kubbo kuliko alina okuzza ekyapa ekyo oba tujja mulabako nga logootana. Nagendayo manyi sakozi kati naye kinaggulawo naye nali munywanyi wange mwakikola wendaba story nga ekwata nziri ku muntu saagala kunnyumiza oba mitwalo 2 oba 3 nfune ekituufu. Natuuse ku kyalo nembuuza ne kubatuuze nagenze ne kwa chairman ndakuba nandi nya ku recording nagaana kwa namugambye bitwoga lusolo kubiteeka mu katabi nangamba waliwo abaali baagala ettaka eri ettaka lya mukadde nga tayagala kutunda. Abaali bangi aliko embala nnyingi
mukadde n'akwata ekyapa n'akitwala mu church omuterekera ekyapa nga abaagala okumugula batukisatu baagala grow by force naye ng'ekyapa baga kuteka ng'ekyapa takiina according kati kubatuuze era dde njogerako nabo naye ng'omanyi omuntu ng'ayagala awantu batukisatu bategera nti kyaki yeyina ki yeyina ekyapa kya mukadde yika ziri bbiri yika bbiri n'obuntuntu nga butini ne bateekamu ne bamanya nti kyaki gye bawa ki ekyapa kati awo embiranye we yatandikira kyesinza kugamba nti yali ayagala okugulawo yatuukira kyaki yagigala tugenda kugulawo lwaki lwa mpaka era okufuna kino ekyapa ekyokubano kye baalaba ow'amafuta yamala kugamba bakyaki nti njagala ekyapa kye ngenda okwekutulako oba okufuna ekyapa ekyange nga kiri mannya ga kyaki awo bwa mukadde butandikira ku ttaka lye naye ekyapa kye kyaliyo oba kategedde bulungi olwo abagamba nti njagala kyapa okakasa naye nga kiri mannya ga kyaki of course on kyaki tebana kyapa bibaloma tabona byapa kakati kino bakisokoddewa wano we batandiki kyesinza kugamba nti kyesinza kuwako obujulizi kwalebera njogera ntoyanga nti oba faaza oba ani naye wakati awo waafuutukayo ekyapa ekiraga nti mukadde yatunda wakati awo kuba nze n'abekikanyina binayogeddeko nabo nogera nti abadde baweranga 10 wakati awo waafuutukayo ekyapa ekiraga nti mukadde yatunda kati embira obulaga nti mukadde akoze eki kubanga mu mateeka twali agaba ttaka lya bwereere kati wakati awo nafuukayo omugezi agamba nti baatuguza okitegedde kati wenavudde eyo nasibidde dairekiti nga mubuuza nakusingira sisita awo sentumeera n'erinnya lyange weeriri nangamba ebintu bire ebiseera ebisi nambuuza oli w'amawulire ne mugamba asiri w'amawulire naye neefaananye nemuga kuba w'amawulire aba yagasoma nze saagasoma naye nange nabbiwa bye tukola tulina ebintu byaffe bye tukola nga byaffe nga ffe naye mbasaako olw'okuba nti kino nambuuza lwakiwaze ne mugamba nti naakiri ku ddiini yange kati saagala kuba muntu kintu kye sikakasa era sapuli yange zesigitese nangamba ekituufu bino bafaaza bayinza okukuwa ekituufu naye faaza kati taliiwo alina gyalina agulu mukalina naye oba yabanga assistant oba ne twogerayogeramuku nangamba no bwe tuyitawo n'ebyapa by'abantu ebiwera 30 nangamba naye ng'omanyi nti buli muntu yenna tetwenkanankanya mitima era kyovula olewole abaga nti bafaaza bazaala naye nga faaza tutegedda kukola ki kuzaala nagamba ebintu bya mukadde wefa twabitunuulidde naye bikyatukoze eki bikyatutabudde era nkakasa nywemba nga sikulimbye mwana wange wayinza okuba nga olw'ebbaluwa eyawandiikiddwa ku kyaki eyo abasaasolidoti abo beetereeze waliwo kitali kituufu ku kyaki eyo nanga obanga kino kigenda nanga wano ffe buli ekigulibwa ekyapa tewali kizibu nnyo omukazi kyokuba n'ekyapa ky'ettaka wano kinswala kitwala nti ebintu affe ebiseera ebisinga biba mu mateeka nagamba ate era oba kuteresa ekyapa oteekeddwa okukyogera naye ffe tetufunanga kyapa kya mukadde nagamba ekyogeza ebintu ebyo nti essaawa ya leero oba mukujja nakuba transfer ng'akwata ekyapa kya saddaati n'okitwala naga ensonga byanjulibwa nti kino kiva mu dayosesi y'Egindi kya mwami gundi era bira n'ebiterekebwa nagamba kati kyesinza kyenkakasa tetufunanga kyapa kya mukadde naye ng'ate weewawo ne wano tulina ebyapa by'abantu abalala bingi era nga kyaki zonna ezisinga oba baabwana bikula bakaita baba bimanyi kyova olaba nti kati ebintu ebyo byatabudde naye enamaze nenkomawo wano njakudde mu kyamuganda Duncan kyadagamba ne Mr. Nambe kyadagamba unakyogedde akakiiko President Museveni yalonda General Muchamuzi abenga akwasaganya ku mataka kati kiri Mr. Nambe kyadagamba nti bano faazo okukwata ekyapa okukitwala ewa mu SFC wa General Muchamuzi kyade kyamu babayise babayise
nga kiri mateeka naye era bano abaana bagenda nzirayogeddeko yomwaka yayogeddeko nanga oba mukadde amuyita Ssenga naga bagenda mu ofiisi ne beekubira omulango wa General Lukyamuzi oba naye wali era nga bo baali bateekeddwa okulisiivinga ekyapa kino mu mateeka mu public nti ekyapa ofiisi ya General Lukyamuzi ekifunye ekirina bano bagende baziika omuntu waabwe then badde babanje ekyapa kyabwe nanti ekyapa kibawe bajja kukifuna olw'ensonga bino ebintu ebyatuuse kati tebikyali mu kisenge biri mu public wabula obuzibu obugenda okubanzibwa endala by'essakozi nadde njegezaako nnyo okunoonya yagula ku mafuta ow'amafuta awo nagezezaako nnyo okumunoonya nga simulaba nenyaga manager ne bagaana okwogera nga obuzibu bwe buli kati ono ow'amafuta owagenda okubeera okulala n'okukomba essuwaani nti eza bano bafiirwa ettaka nga baliriira ow'amafuta kuba ow'amafuta nawulidde erinnya lye Church ya mwetunda erizinga Catholic Church erizinga tetunda tetunda erizinga andi kakati compensate ebaweeti sakoze era andi era compensate ebaweeti bagenda kumugati yalirizinga ali myaka 10 ameka kati abale property ye yassaako kiro sakozi kyefaanyi kile kyamafuta kyefaanyiza ne kambu zonna bazakulya wencha ne gulumbu esoloza butaala egenda okujja tejjawo mu bukyamu gukyo nti ono wabuta agenda okujjawo wano nga buli kimu akimanyi nti ekyapa tekiriiwo n'azimbawo amafuta gakyo tekikola ki naye nga mu maaso bagenda kumuliyira kibigenda okukiva nti mukadde yeekenya n'akola akatambi n'agamba temunziikanga akazito kadda ku kyaki kadda ku bana abamuguza kati akazito kagenda kudda ku kyaki kakati kagenda kudda ku kyaki olwa kyaki kati waliwo akiro byagenda okufuutukayo kati ali mu kyaki yagenda okuvaayo era bino sakozi twanti mukadde bamuziise bino bikyatambula kubanga wano wakati wano kyaliwo n'abaana okuttingana kulw'ettaka lino bino bikyatambula kubanga ebintu bingi byeyogera ne fans betayiza kuyisana kumpona nga tubireke ebyo nga biraga nti waliwo omuntu nti waliwo omuntu ayimiridde mu zino ensonga nga kyakiyonga teriwo nga yonga temporary ukitegedde bulungi nti kubanga musajja yange kati kyakifa amafuta tugaagazaaki waliwo akiyimiddemu wakati era jja bujjako ogenda kulaba ngaalwavuga nti nze gundi yeeyanguza bafaaza muyingiddemu obuyaayi bwe tubadde tubasuubira nti omuntu ali emabega kakubuze kalino dankani seeka kiti bwe yabadde avaayo ng'avuma obukatuliki busiramu bwe bwazze baseeka kiti nga ye nanti mpuliriza andi nze era nkugamba ekintu kimu muganda mu Faruku nti obukatuliki buli bwe buti waidini gye nsuubira yasooka nti ate eddiini gye tugamba nti kikyo badde obuuza ekyaliizi bakuliizinga ku ttaka lyabwe eri obukatuliki si ku kyapa gwe kyobateresezza ompwite kyemugamba eryabwe ettaka bakuliizinga naye gwe bobateresa ekyapa kirina kuba balina ne bulooka tebalina buyinza okitegera kati njaga tujjawo kiri ekigamba nti waliwo ali emabega w'ettaka eryo ayagala okukola ki okukozesa abafaaza ensobi bafaaza benyini bali mu kwekozesa ensobi nono wakatiko gwe bagamba mwami Museveni yakateekawo mutuufu bwe bandibadde bazze bakyaki ng'abayise n'ayita n'abafamire yandibadde abagamba mukwate ekyapa ky'abantu kye baba bateresa mukibawe oba okitegedde naye akati bw'agamba ate nkayerekera kuteresa kiraga transfer batunda sakozi kambatangazeemu faza we yabadde annyonnyola akulya eggye lya Bikira Maria bwe yatuuse ku kigambo ekiyitibwa okutundako yagambye bw'ati najja n'atukubira emiranga mu maaso n'agamba bannaye muyambe musalireko omusajja oli ekyapa okijjukira statement gyakoze alaga mbu mukadde yaguza wa petrol station ate mukadde agamaze nekanga bwekanzi nga ndaba abasenze balese kati olwo baagala okulaga nti era balina bagande tukola process sajja kwa petrol station mukadde gwe yaguza mbu basi be bamuguza balagira dda nti yakola ki yagula ekibuzo kikino ekikulu ennyo nga Lukyamuzi lukyamupiinize kuba tayita wazi ono yabadde annyonnyola balese ku bipapula ebiraga nti baagula obadde bawoza babiina Ministry of Lands
gye basinzira okusayininga ebintu bino okutransferinga amataka ogajja mbannanyinigo ogateeka mu ndala kuba nekya Suna Ben kyatuukawo emabega kaawo ne tulifalinga Minister of Lands katubuuze baani abali mu Minister of Lands abakyusa amataka g'abantu buli kaseera ogateeka awala kuba kati kyekinyusa ekikulu wekiri amataka gonna agagenda erya Suna Ben twakalivaamu eryabibangamba likyaliwaawo wuno erya paka nkadde simanyi lyali bibadde awo ani ali mu Minister of Lands ekinyusi kyekiryayo ekikyusanga amataka gasayininga ogajja mu bwananyini bw'abantu bananyinigo ogateeka mbalanga ne bananyini tubasayinize ate ne balaga nti abantu balina ebyapa ebiramu nze kyenjagala kyakyereeto kino kintu kitono nnyo bw'oba ono yabawa buwi baleete ebiwandiiko ebibawa bakola ki bw'aba yabaguza baweeyo abalandizi batulage kuba transfer tezikolebwa pateemu teri mukazi muganda transfer asobola kugaba ttaka eririko ekijja bijja ebiwandiiko by'ogamba kyaki ebirina naye nga bijingijinge ebiwandiiko bikubiri ebiwandiiko by'ogamba mubaleete eki nga kyaki nga mukadde akuwa transfer zikolebwa wezi babirina aguzizza n'atunze bonna babeerawo landizi we bakolera transfer obukakafu obwo weebuli batwalayo ati wuliriza mu landizi kyensuubira gwotwalayo ono yanguzizza wadde feeke kati be batwalayo nooza mu landizi feeke w'omuntu abaguzizza era yeno endagaano gy'olaba gye balina yeyasayininga ne ku ndagaano eno basobole okugenda babbeko oli ow'amafuta Faruq ekyokubiri chapo mutufu basayinizo batasayinizo ate andi kati nambe mu gyolaze oli mubakugu sibaona abanyaguluzi webale nnyo oli mubakugu si abanyaguluzi ekyokukyengamba Faruq nti kati ate wano kigenda kutunyumira kitya nti kati tugenda kuddira owa Sheero tumutume endagaano ye gye bamugulizaako kubanga bebaba nti ab'ekkanisa bebamusalyako ekyapa nga bakijja mwani kyekisooka ekyokubiri ye bwe baali bamuguza mukadde bwe bamuguza kitegeeza waliwo ki yataga bamuguza bali mukadde kati bwamala tulaga nowa Sheero endagaano tugigatte n'eri eyabali kuba bangamba nolwenge gye bakeberamu ne bala wino owakakati n'ayiseko ebbanga kati kyetwagala atuleetere mukadde nga asayininga ku bibi ng'amuguza bano bagamba mukadde atamanyi kuwandiika anti kati batuleetere empapula za mukadde ng'amuguza sayini ya mukadde tugyetaaga tugigatte n'eyabafaaza kintu kinyume okay tugendeko mu kalulu mu kuzaayo empapula owaye empapula ziziddwayo bagala yakoze ati yazizza empapula ziziddwayo twaweregedde omubaka olwaleero abadde azaayo ebya kaadi agenda tunnyonnyola yajja tunnyonnyola ebya kaadi ebiri musiri honorable to be tusanze okulaba Sakwezi nsanyuse nnyo omanyi omuganda bw'asanyuka ate asensebuka buyobyo kati nsensebuse buyobyo naye mu byonna olwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga mbadde n'emboozi mu kati emboozi mu kati eno ndowooza yatandika olugero lwa musiri olugero luno lwatandikira wano kati nali simanyi nti emboozi mu kati abantu bagiwuliriza nnyo ne batandika ng'okuŋŋamba nti okimanyi nti Nambeemu yakwogeddeko okimanyi nti Maawa yakwogeddeko okimanyi nti Duncan yabadde akwogerako okimanyi nti David kati naye nga bano abaŋŋamba ate babeera mu diaspora so nekintunda nnyo era emboozi mu kati njagala kubeebaza banaye mwebale kunninyira mu musaala so kati ekiriwo leero tuzizaayo empapula ez'obubaka twagala abantu bategeere omubaka ng'emboozi mu kati bwebadde ennyonnyola omubaka kuvira ddala ku Bansambu Alet Hussein Kyanjo nti omubaka ddoboozi etubadde tumiisinga kati tetukomyawo sebo kati ozzeewa musiri Makindye West ozze kujja waani saagala nagamba nti nze kubanga taliiwo
waliwo omuntu asobola okubeerawo naye nga sisikirize emwezi mukati eno yemu ku programs ku luli we twali wano nga climax ekyaliwo mwakola omukolo ogwaleeta enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ebule n'ebweya ne bagwayo ate ebigambo bye mwayogera olumu tetubiraba na ku balometa waliwo ne TV zolowooza nti za makulu naye ng'abantu aboogera osobola n'otegeera nti kati yagenda kwogera kino azzaako kino naye muli bazibu so kati empapula zitaddeyo empapula nziteeseeyo kati kitegeeza kati kiri official ojja kabikkuse kateri kwekweka kabikkuse tusooka mu kibiina ye internal democracy eyo gwe tuyingiddemu kati awo tulabe ani naye of course mukimanyi kiramba kirako abalala kikyobakira awe njagala awo ebitabo mbakira buuza ani nakola telecommunication engineering gwe nasooka ate munaye intani oba nagikolera ku CBS ne MTN era we twafulumira awo wagira maja yebayita maja yatwala Walidi ne Serutero tufune Airtel emirimu negigwa ne batandika subcontracting aba China ne batujja mu business nga ojja n'omuyigiriza we bapaninga ebigoma ku gundi katugeze ku mirongoti nga Kasayiga nga gwe bakujjawo nga baleta kubanga bakoze eki maama wange mukyala Christine Bwoji n'ateesa kubanga eyo degree nasooka gisomera maama mu famire yaffe yonna abasinga bonna tulina statistician mu Bank of Uganda Caxton Sepuya okuleka sori ow'omupiira oli asamba mupiira naye waliwo Caxton Sepuya oyo naye banka kwegamba bo babitabo babalirizi kati twali tetwagala mu famire yonna kubanga ffenna tugenze mu biki mu bitabo mami n'ateesa nti wansome kubanga ali saagala gisoma obwayinginiya wabunsomera kati ddayo okusoma byoyagala nenzirayo nenkola Bachelor of Commerce nengenda wali we tusinga okutegeera ebyembalirira awo ate we n'akakugu k'okufuluma siri oli muyivu wota kati Bachelor of Commerce olwenso lwaki kosi nnungi nnyo era bagenda bagijja kubanga abayizi abasinga kati baagala kusoma bintu bya ngungu naye Bachelor of Commerce ndowooza akatogo tanga bwe kasiriira erimu buli kirungo osoma kampaniro osoma business lo okolera ddala amateeka ng'ate oli mu byanfuna so yeyo erimu ekibalo oba tewakola ku math akululina ekituufu najja era mu kujja nengenda mu primaries we zaabeerawo ndowooza mwakiraba mwenna kaadi zonna ne bazigaba ewalala wonna wano ne tusigala we twali tukyaliwo akalu ne katuuka 2020 akabavubuka twali tugenda wali ku St Paul's Nsambya ne bankwata waliwo muganda wange Wanyera ow'ebuziga eyo yali yeesimbye tuli Kaluka division akabavubuka babeerawo ne Kawagala Sita Kigongo kati akulira aba Makindye East ngenda okubalwanira nga akalu bakatwala kumbe nga nze banambadda number 1 wanted kulwakalulu ako kubanga baali omanyi akalu kano akabavubuka kabeera mu college vote kati baali bakwata abavubuka ne babatwalawo ku Mukama Mwesigwa ku Salaama ab'enaalemu ne babakweka awo ne tugenda ne tubatolosa ku 8:00 ne bakwata bane babatwala ekaazi Busaabala naye ne tubajjayo kati ne beewuunya ani ono asobola otulusa abaana ku 10:00 naye ne batamanya nti abaana be bakola ngaki ne bangamba nga komanda jangu wano tutaase bano batukoze eki so ne bankwata ne banteeka era yali Kamugiro ono kati ali wano kati DPC ekibu ye yali ali gundi yali ali wano Kabalagala kati ne tugenda waliwo evaluation kati twali tugenda muli evaluation jukira nti zino zaali zisigalidde kati tugenda muli evaluation kati nze ne bankwatirawo we bankwata ne banteekayo bali ne bagenda ne baba vettinga bamala okuba vettinga nze banta kiro era ne tugivuga abasinga batugoberera ku Ghetto TV tugenda paka ku kitebe twatuka ku kitebe nga tekikyasoboka ne bangamba gwe tujja kuwa special evaluation eya vetting era yali yankeera ne ngenda nali nakagimala ndowooza saawa zaali 6 ntuuka wano ku
ku kooti kubanga waliwo era bye baali bakwatidde mu kalulu k'abavubuka bye baali balese mu kooti emakindi tukaawo nga lisiti ekoze eki ng'efulumye naye ng'abakulu mu kibiina bo baali basoose ne bakola ki ne bantuukirira wabeerawo kye bayita harmonization no even consensus is a democratic practice nti bwe mukkiriziganya nga mwina bwe mukkaanyiza kiba democratic nti abantu basobola okukaanya so ebyo byali bibaddewo twayita mu steps nyingi naye nze nensigalako kubanga nali nkyagala nga n'abantu baagala obuweereza nange ebituli nali mbiraba naye olwebwe obufunda baamala ne bantukira ne bagamba kyaliwo mukulu yali asabye ekisanja kimu Sewanyana ng'asabye ekisanja kimu yali tayalingadde ba mu mupiira basiba akapapula embeera bwetyo bwekiri omusajja omanye ekyamwese ekyabwino kapapula gwoli naye tuli byamizannyo naye bw'otubuuza romansi oli amumanyiko bya kapapula nze amanyi mu ntabwe ajja kugamba romansi nti oyo kalefutike kaali kalungi okuvira ddala mu Team Express Junior so oyo jenje kalu kati era kyovera omutindo gubadde gukakanyeko kyenkugambye tulese eddoboozi liddemu makindi eddemu eti wekobaana ne Sewanyana ne mugira ne mukyanga simanyi nakuwayo kasente n'okivaamu ekyo si kituufu naye kati nga bwe nzize mu mboze mukati kankirambulule bulungi ekyamazima abaali baagala okumpa sente baalimu mu kalulu ako omu ku bo sitana kumwogerako ye Ntege Faruku yakwata muganda wange awo Kalibbala Ntege Faruku kyo no muganda wabasebaga baveyo kisaasi oba simanyi oba muno kale si bikulu nnyo omuntu asobola okwesiga babazaala kisaasi naye yafuna muganda wange kubanga yali amumanyi Lumumba asanga n'ekisawo ky'essente owamwami bwogi magamba kiki ate twagala kuwa akasente ate bwanjwa nkugambye amaanyi angoogedde n'oli muganda wange ate waali nambaemu waali ate wano ate nze sirina kintiisa wemba osobola okubanja baluwa za Tibuhabulwa ne mmanya nti yasoma singa yasoma singa teyazimpa nazibanja omukulu we yali ku ntale kambajjireyo katono bwe yagenda entale ne yeesimbawo ku bwedi boy obwa head prefect ne bugaana Tibuhabulwa ne yeesimbawo ku bwedi boy ne bugaana ne bamuwa bwali religious soko uliriza ne bamuwa bwali religious prefect mwe mwadete mumanyi Tibuhabulwa alabe eno show waliwo omusajja bamuyita Chief G professor bamuyita Chief G ali Tanzania yasoma ne mwami Museveni Dar es Salaam nze fe tuwakanya eri yagenda n'akolesa NASA n'ayingira university netalina senior 6 ate okubeera president ne MP n'okubeera ne senior 6 fundamental principles wajibanja ate bagimpa nkyagibanja ejabana makinde banzikirize bampa olukusa nemegendanga ku parliament nga bankubajjeke ngende njibanjire ku floor nga naye ate yayinza n'okuba takyaliwo Sewanyana talina kyavaako olaba ne kayinza okuligaana muyakuwa milioni 3.5 kiriyo Sewanyana kyagabe avaako wadde ekiko kati Sewanyana mubanja by the way ebya serious omubanja uliriza wenva mu kalulu nenkonsidinga of course waliwo ennaku nga 3 banja abantu ukirira gwe sigala mu kalulu gwe tukuwa zino ovuganye oli mwana mulungi nnyo neekubiriza mu mutima neŋŋamba sijja kubeera nga malaaya ayagamba omwana bamutememu atwale ekitundu naye agende n'ekitundu nenzikiriza neŋŋamba omwana bamuweki munnange ate nze wenkonsidinga nenzikiriza n'okukola kubanga yali akidimandika kuba yali kati omubanja ki kati kyemubanja wenzikiriza okukola waliwo ekiseera we kyatuuka nga ne kaadi eri mu lusuubo nga bakansala bonna bagenze yagendako enabisalo ne bamugoba n'agenda ekosovuwa ne salama ne bamugoba ne bankubira essimu nga ndi soroti nenninya takisi nenzija nwanira akalu nenkuba olukuŋŋaana bino byenjogerako si byanjwanjwa ne woobuuza bano ba 5 kubanga be bamu kubaakomawo ne mbagamba nti bannange ono mukama waffe gwe yawadde kaadi ekibiina gwe kyawadde kaadi tukole nze nzija ekisanja ekikola ki ekijja era njagala okutegeeza tisaakoma okwo nengendanga ne mu campaign nga neetekamu ssente zange nga n'abaana ne woba obayise ba bbulaaka we bali wano wammanga
nga ntuuka ekiseera nga tewaliwo na kyakulya era ne mbasaamu ate nga ne we twali tudiscussingawo gentleman agreement yali agamba nti yeye yeetema n'okwetema by the way n'agamba musajja munnange kanzikiriza ate n'agamba agenda nakukola nange njamuwaayo niwe ziba $3 million. Eno agreement yaliwo nga ne Secretary General Lewis Rubongo yawaali twali ku TV ku ghetto omwana yali agikwata bamuyita Ricardo kati ali Kenya yadduka mu ggwanga njagala okubuulira kati no nga ndowooza omusajja kamale naakwate mu nsawo manyi kye yagamba tikatusooke tukole ntuke mu parliament wentuuka sente ezo ezisooka kwenkutemera nakatakuwanga we yatuuka yakyusa simu era njagala kukutegeeza Alani ate akasimu bamusiba ate bamusibirawo lumu era bwe bamusiba gokyogamba mbwe nezigaana okutonya ku akawunti kyenja okubuuza omubaka ekibiina kyammwe mugamba kitambulira ku mateeka mu bigambo bye woogamba nti mwateesa ne Ssewanyana ajje gujje guno kino ekisanja ekiddako ng'essaawa ya leero aleese empapula naye akomyewo awo gaaga kyali mateeka naye aleese empapula Ssewanyana naye kati kati ekyenjawulo muganda wange Davicom ebino byenze ngamba abantu nti ffe tulina ebyobufuzi bye tusanzeewo ebyenge fubitizi mulugube abantu bali very selfish kankubuulira naturally kubanga tuwandirabyewo na nsonga ng'ovudde nene waffe tuwandirabyewo nsonga lwaki Moses Ali kati era akyagugula n'ayagala kifo waliwo abantu abatalootangako tirujja kukya nga tezikyatonnyako bujja kukya nga takyalina kitiibwa ekyo kyalina kya parliament abantu balwalira ddala obulwadde era yensonga lwaki abantu kati olwaleero omusanga wano enkya n'abeera mu kkala eno kijja nakwewuunyisa nga nfunye kaadi ng'ate n'abalala betuvuganya nabo ate balina ebintu bye bakutta oli akutta akakoola waliwo akutta omupiira waliwo akutta eki abantu okusangayo bamusiri David bamwoyo gwa ggwanga ekisooka nze ekyaleeta nkoosindinge nateeka Uganda ku mutima first nkulembeza ggwanga Uganda kyova olaba nti ondabye wemba nwanirira abamenyi eddembe ly'obuntu sirwanirira Munnayuganda yekka n'Abannakenya mbalwanira kyova olaba bandaba mu gundi mu Gen Z protests eza 2024 financial bill kyova olaba bandaba Kasese n'abeehoyima nga babasengudde ku mafuta nti omubaka alina okuba nga alina ekifaananyi nga kiri national ng'ovudde ku birala bino bye tujjamu olina okuba nga osobola okulwanirira omuntu anyigirizibwa kubanga kyekikulu kubanga parliament y'emu ku masiga asatu gavumenti kwekola ki kweyimirira era kyova olaba nti quality ya parliament quality ya debate mu parliament lwaleero eri wansi nnyo gy'osobola okusanga katugeze njagala kubagezesaako ti parliament y'emu yeekuba engalike parliament kubanga article 92 eya constitution ekugamba nti ennyingo y'ekyenda ekugamba nti kubanga amasiga gali amalala 2 waliwo essiga eddamuzi eryo lyeyogerako eyo article negamba nti judiciary weba esaza omusango gwe ate parliament tosobola kujja oba n'oli debatinga nakutusobola naye parliament ebiseera ebyo yakajja ne debatinga neyisa n'okuyisa kati UPDF financial mwagena muntu eseganya lwaki akomyewo David ndowooza kyebuuza ati ekyo kye mbadde mbanyonyola ati ekisooka ky'abuntu abantu baggwamu ensa ekirala omuntu oyo taba mulugube ekirala omuntu oyo yandibadde nga ali disowned by the public nga bwe yamugaana walaba nga bamutwala emisinde genda naye tebamugoba nti lwakuba nti bamugoba because they have not been served naye anti alina right okuteekayo empapula ekyo nange nzikiriziganya nakyo ng'omuntu omulala naye right gy'oyina waliwo kye bayita obuntu osooka ne weegalira mu kisenge nga nze bwe neggalira ne ŋŋamba nti lwaki njagala omwana bamutememu bwe tuba nga ffenna tugenda mu direction emu ate tugamba nti amaanyi g'abantu bawogera olwedde boogedde akalagaane katuuse nanyi nikakoma wakasaawo mukono muteekayo empapula abantu nga banna ku kifo kimu nze ndowooza bibanga ebintu bye mukola nga biri mu mateeka ng'ekibiina
essaawa yo kyali kigamba omubaka Ssewanyana nti gwe okusinziira ku bye twayogera onotegera kuleeta mpapula okusinziira bye twayogera 221 twateesa gwe tokola ki tokomawo naye lindako wekibanga ekibiina kimukkiriza okuleeta empapula kitegera kyetegefu n'okumuwa kaadi kubanga biro byonna bye bayogerako byasambajjazibwa tibyakolebwa mu mateeka kakati ekibiina ddala mu butuufu bwe kiba nga kyasalawo ekigamba nti gwe ku luno dde ebbali kuba tubadde tubiwulira nga tuluya gwe dde ebbali gundi akole ki agende Ssewanyana era muwagire era n'omuwagira nga bw'ogambye nojja n'okola ki n'omuwagira kati ekibiina bwe kikeera enkya ate ne kirisiiving empapula za Ssewanyana awe tugamba nti kiba kikoze bubi kubanga ffe no puroguramu yaffe tukuba tooki buli wantu oba kitegedde nti ekibiina kiba kikoze bubi okugamba nti ati Ssewanyana leeta empapula in fact kiba kikulyetingawo n'embeera mu balonzi etegenda kuba ki nnungi so nga katwanwale lumanya nti musiri kubanga ffe tevaaba mutwadde tukimanyi endagaano ezo tuzimanyi tuziwulira mu kyama nti zaaliyo kati ekibiina dde bikyabadagamba nti ekibiina okwaniriza empapula z'ono ng'obedde waliwo endagaano eri okwaniriza empapula kitegeeza nti bamuwadde kaadi process gye bayita vetting gye tugendamu ebimu ku byo awo bakita preemptioning ebimu ku byo lwaki nsaanidde era kyova olaba nkugamba tikuwayingi skeero abamu bayinza okubateekako ejjinja ne libasuula ne bavaako n'okuvaako nti byenkoze birabika n'ayonka byeyogerera okitegeera ekibiina tekisobola kugaana muntu alesi wanga kyagaana kyo omuganda agamba tottanga kibe nga tonakikenenya ndusu kati ekibiina kikenenya ndusu awo wetulaga era awo amaaso ku lutimbe twefunyemu nti mu kugaba kaadi wano nga olesa empapula naye nga bakugamba era basobola okugamba nti gwe oze naye okusira ku kino na kino dawali kati ebiseera ebisinga obungi ate ne bannabyabufuzi njaga mukimanyi nti baluvu musobola okuteesa endagaano ne mugikola nogikola naganze byesibiteesanga okiwulira nagamba zino sibiteesangako kubanga tukirabye nokiraba nga Nadduli yeemulugunya ng'agamba omukulembeze byensonga zetwayogerako mukulu 10 tokolangako wadde neemu nga tutudde mu kasaka jjukira mulungi taata ng'akoze eki nga yeefudde be bannabyabufuzi ekintu ekitwa okuteekayo empapula kyekiraga obwa demokrasiya mu kibiina si yasingeri yabwa nakyemalira nti nze ndagidde kati gwe bw'oleeta okkirizibwa okuleeta ky'ogamba ffenna twalabanga baneno omusajja ow'ekawempe eyajjanga ng'alinga ddiikula ku TV ne tunyiiganye ne tugaba omusajja ono kana aliga naye nga abo bonna erina ebbalaga nti weebali kati ne mujjako akoze eki asaanidde katono nnyo ku nsonga eyo lwaki buli omu akkirizibwa nti ekibiina kirina values kwe kitambulira one of the core values is inclusivity nti oba oli afaanana atya yenna omuleeta n'omuteekawo obalaba National Unity Platform ereeta buli muntu okuyita mu value eyo bamunene mugagga mwavu ekimu kyenjagala okwebaza ekibiina kyaffe nti n'abamu bandi badde tebasobola kubanga ogenda mu biina ebirala nga NRM gwe okugyayo empapula ng'omubaka oba okuzizzaayo iteekeddwa okugenda ne risiiti nga mirikwesi zaabwe kweziri naye NUP tewali wadde 10 ng'ozijjayo era ng'ozizzaayo kati eyo kuwa value eya inclusivity nkulu nnyo kubanga ojja kulekayo omuntu asobola okuteeseza abantu okubanga okozesezza ssente abantu tebenkanankana so ekyo pati ekikoze bulungi so why Makindi awo kusaba ekibuzo kimu kyokka NRM mala kuteeka milioni zaabwe 3 ekyo kituufu ne NRM kyo yali avuddeyo n'agamba tibamuguzizza kaadi kyokka omuntu wabulya beemulugunya naye ndowooza Devicom yeerabidde nti akalulu ketuvaamu akanalukoola kayita ndowooza kyali kiro kitwala omunaku abamu era baavaayo ne bagamba bano baabaguze ndowooza twakagoberera bulungi waliwo abaatuula gye batuula kubanga tewaliwo process at least NUP alina so kati musiri kyenjagala lwaki okomyewo mu ekyo ekifo okomyewo na busungu
olwokuba omusajja yakolako emikolo ojja nze omusajja namuwagira kiri ngambye bugambi nti yeyama weyama otuukiriza ate weyamanga nga togenda kutuukiriza naye era simuyinaako buzibu era sigendanga wasula mmanyiwo sikonkonangawo kubanga nsobola otwala eggaali ne ŋŋamba kati zange zinateekamu zikole ki zatasobola kumpa nze wemba nkuwa era ne wemba mpola ekintu kye nasobola okufiirwa ekyo nakitalaafiya namuwagira mu bulungi ku lwa pate musiri wali obaddeko mu vetting ez'omwaka guli ez'omulundi ogwaggwa ekisanja ekyaggwa ekiweddeko oba ekigenda okuggwako njagala onyonyole bulungi abantu bano abatula bano abatuwuliriza omanyi lwaki nyina ekizibu ky'abantu bano abatula bano abatuwuliriza nti nze ne mbanyonyola ntya bayinza okumbuza waliwo esimbyewokko kubanga balina wano enkola egamba nti kaadi ya nuupu bagigula era osanga n'omuntu ng'atuuzizza abantu naga nti gundi yawaayo 2 gundi yawaayo 3 nze towakana yaŋŋambye kati gwe kuba wali omu ku bantu abaali basemberayo ddala mukakumuntu ako kyokka ate nali nkumanyi ng'omuntu ng'ebyakasente tolina nnyigi bwe zito zivuganya bwe kityo njagala otangaaza abantu kikyolaba eyo ekituufu ddala kati kya mukisa mubi mwena abatulaba ku mboozi mu kati kya mukisa mubi nnyo nti Electoral Commission yalemera constitution gyaffe gye twamendinga kubanga ekiteekawo ebibuuzo nzize nkyogerako ekiteekawo ebibuuzo be bantu obuteetabaamu physically nga bwewandirabye akamyufu tetusobola kukola akamyufu olw'ensonga singa constitution yaffe yafuluma twandize mu kyalo kubanga omuntu lwaki alowooza nti oli bamuwadde bubi oba alina we yayitidde olw'ensonga ntitugamba maanyi g'abantu ogenda okusanga ng'avuddeyo ate eno ku ground takola ki naye singa twali tuvanga eno ne tukubaawe line ne tugenda wali ku mesi kataka wali ne tugamba nti kati tuyimirire mu mugongo oli ayimiridde wano noono ayimiridde naye tetusobola olw'embeera mwe tuoperatingira ne constitution we tugikola tebasobola gifulumya naye ne we tubadde nga tukuba obukuŋŋaana butono nabo bukulaga bulazi tibasobola okukalwaidinga kitegeeza musobola okateekateeka newe kandibadde weekali ne bakalemesa okukola ki okubeerawo naye nga kyobalaba nti njagala kubuulira lwaki dawuti eyo tosobola nagijjawo one it is allegations kubanga teri yali avuddeyo n'atuwa lisiiti oba kale tulabye abantu nga bawa enguzi aba trafiki omukuba akafaananyi guno omuleme gwe tukolirako abantu babateeka ku kamera gwakulabisa tetunabafunayo muntu alabisizza oli kyangu okujja ku mbwezi y'amalwa n'abeerawo n'agamba ng'amaze okunywamu manyi obimanyi bikyukamu oteekako kyoteekako nekikyukamu n'otandika okugamba nabawa n'akakadde nabawa neki so sigamba naye njagala okuwulira omusajja asobola okubeeraawo n'abeeraawo n'agamba abasajja mulaba kaadi tetugigula buguzi kyova olaba process eteekebwawo era tukkiriza nti process eyo eriwo ejja kuvaamu omuwanguzi may the best candidate win. Kati Makindye biki ebisumbuwa Makindye byatakoze kuba omusajja agamba mbadde mukomera kati era gwogambye nti abadde mukomera kati abadde mukomera bamusibye ekisanja kyonna almost ate okubeera omubaka it is team. In fact njagala n'okukubuulira nti abantu ekisinza okuzza ebyobufuzi emabega kati kankubuulire wano Uganda tuyinza okuba nga tulina ababaka batono nga bamukutteko constituency eno erweyizinga olw'ensonga abantu tebakola na tiimu tebakola na bannaabwe abamu beebuuza n'okwebuuza nga bamulaba ku TV oyo byateesa ani erabye Mugabe kubanga obubaka kitegeeza obubaka bukuweebwani abalonzi as simple as that kitegeeza olina okubanga you interface kati nze lwanire we munteekayo ne mutaddamu kundaba abamboozi mu kati kati oyo ekitegeeza mbanvu ekisooka mbambaliddemu olukwe ekyokubiri byenteesa ani abaabibawa because mwe abali wano emboozi mu kati mukiikirira bannamakindye bangi kubanga muli baana ba wano tukuze nammwe abamu tusamba nammwe omupiira ekitegeera kati wemba sisobola kubeera nammwe kale mmwe abatono okuntuukirira ani muze ne ku kitebe ne tiyagaasi buyo devi sajja watu afeesa naye mawane n'abantu basajja bagumu basanze bakyali solid nga bagisibye eri gumite
anyway ogambye bichi byatakoze omusajja alina byakoze eriyo omuntu atabeera na kyatakoze nga talina ddala kyako ayinza okubanga oba oli awo alina naye abamufunamu abatono tunabamusemberedde naye ng'ebizibu by'amakindye nze bwe buzibu bwange nti sisuubira nti alina kyabikonyeeko ekisooka omuntu wojja okukiikirira amakindye oteekeddwa okutegeera ekyomuwendo ekiri mu area gy'okiikirira oba okiikirira Hoima olina otegeera nti amafuta gwe gwokiikirira era ebivaamu bisobola okugasa abana Hoima oba okiikirira amakindye olina kutunuulira talents kankubuulire tolina kyosobola kwogerako nga toyogedde ku talents wana abayimbi omuyimbi ate nga oyo mwogeddeko okumusunsula ndowooza tuyinza nakukola programu namba naye waliwo abakubi b'ebikonde waliwo football n'emizannyo egy'enjawulo banafe abakuba puulu n'ebirala bingi kati kankubuulireko katono ku muyimbi asigambye nti talina kyakoze mugambye byakoze abikoze naye nze mundowooza nti waliwo byatakuteeko ebiri fundamental kubanga ekitundu kyakiikirira kitegeeza olaba eggwanga eribanga funga isize failed state osanga doctor ngate traffic officer kati doctor ono nosanga omusirikale ngate nurse kati oba midwife agenda gamba omusajja chukeri tekeri okugulu wanikeno kubanga musirikale professionally ali mu kifo kikyamu twagala omuntu ategeera kati kankubulireko katono nnyo ku muganda wange Eddie Kenzo saagala kugenda nnyo mu bya music naye yo kubanga muganda wange ate ne waawakanya kubanga ate ye mande nze nali mulabirira wali ayamujja mu kyalo nze nali mbeera naye wali ekati mukasule zone kati njagala kugambira lwaki Kenzo yavuddeyo ebiseera ebyo nali ndaba byayogera ndowooza abayimbi nabo abamu beetaaga babugumibweko bulungi babateekeko mu workshop kati sigenda kulinyiramu byogera mu campaign mbadde njagala kumalizaako katono mbadde njagala kumaliza muzikirize malizaako akantu kubanga kannuma gye gimu ku mirimu gye ngenda okukola gye gimu ku mirimu gye ngenda okukola namulaba agamba Diamond Platinum nga akiika ensingo ono lwaki yagiramu mu nnyonyi lwaki afunye sente nnyingi ye muganda waffe abamu bakkiriza okulya eggi ne beesubye omuwula mu Tanzania corporate law nkulu nnyo ne MTN ye Tanzania okuba oluyimba lwo balina okuba nga bamaze dde osasula omuyimbi kubanga omuyimbi kyekyo kintwala mu parliament kubanga omuyimbi buliriza omuyimbi asobola okuwa bannamakindi abavubuka wano emirimu 10,000 ng'ovudde ku bino ebitono kubanga omuyimbi wafulumya oluyimba waliwo abalulyako bangi abo bonna obafiiriza kubanga gwejeeyo Kenzo kyali mu kukola kyekyo kyennyini kyoyogera ali mu kulwana wabeewo etteeka lyaki lya copyright law abantu basobola okufuna mu bitone byabwe okitegedde musirinze kyenjagala tumalirize honorable to be oli muganda wange mwagala nnyo in fact muyimbi wange muyimbi yekke yavaayo bayimbi bonna betubadde nabo n'agamba nti copyright law yeetagisa bala baagana okola ki ogirwanirira n'ababaka babadde mu parliament okujja kati nga tufunyeyo nga ggwe abitegeera n'oyongerako bwongezi ddoboozi bwana David Musiri challenge eriwo ekyamawaane ekya Dr. Hildaman Musiri nze point yange gyenjagala parliament edu disappointinze nnyo ate nammwe gye mukola ki gye mulaga era abannayuganda bamu balina n'ekirowoozo nti parliament lwaki tekola ki tevaawo kubanga tekola esomba busombe etusomba busombe ne bannayuganda abavunanyizibwa kyenkanyi so bannayuganda nabo bakomye enyondo omuyeye gundi simanyi abantu balina okumanya bannaye lwoluziza memba wa parliament si kituufu nti okusaka kikulu kirungi nnyo osobola osaka n'ogula ambulance na buli kimu naye gwe okubeera eri n'okola appropriation n'omanya nti sente zino bazitemye zigenze kukola ddwaliro n'oligomerera n'oliyimira ku floor parliament n'olwanirira ekyo kituukirire kubanga ojja kugula ambulance etwala omulwadde nga teri ddagala afiireyo ate tewaliwo omuntu asobola kulabirira bannaggwanga lyonna ababaka bangi betusindise buli manya Musiri buli mwaka tuba n'embalirira si bakiri bajeti yegwa bwe kimu ne kifuluma nga bwe kirina okukolesebwa okitegera gwe tukusuubire nti tunaako okufula ng'otubuuza naye nga
sente z'amakubo zaafuluma. Sente z'amakubo zaafuluma. Naye amakubo nze nkugambye eri wa Telecom ate nakola n'ebyefuna kati kubanga olina okutegeera n'omubaka gw'otwala yasomye. Fe abaka be tuyina bwe batuula mu parliament budget ziyita tubena lwe batugamba mbuba nezino ate zizzemu ne ziyita oba zino tezaakola bwe tukusobola okulaba nga okitugambako munnaye. Nze ndowooza kyova olaba nze mubaka omutuufu Makindye gw'erina okusemba. Nina bempuliraawo abayitaayita eyo mu gundi mu bikata bya Lumonde boogera emboozi z'ekubuuka emyala byonna tubimanyi. Naye omulimu gw'omubaka si just kubeeraawo nga okamanya akagologoosi. Akagologoosi obuzibu bwako buli bumu. Tikazi n'amazina gonna naye tekeetegerera. Ono akazinyisa ono yakawenzina. Kati obuzibu bw'Abannayuganda singa balonda abantu abatasobola kwetegerera. Kubanga waliwo n'omuntu nga tasobola kusoma bbaluwa. Nabo tubalabye naye nga aleeta empapula era naye ne bamukkiriza. Kati oyo bw'atyo bw'afuna nga waliwo n'abamusupport nga munaffe waali awo naye asobola okubeera omubaka. Wama Honorable Tubbi singa ekibiina kikeera ku makya ekitakuwa kaadi ogenda kusigala mu kibiina ng'okyaweereza, ogenda kuvaamu, ogenda kujja independent, ogenda kukola otya? Nze mbadde ndowooza nga bwe tugenda mu process eno ate nga bwe nabadde ntandika nabagambye nti bwe mba kwebala abalamu ne bannange bwe tuvuganya ndabika mbakira ndi mu bubonero bungi nga 7. So nandibadde saagala n'ekyo tugidiscussinge kati kubanga tulowooza nti kadi ejja waffe. Kadi eriwo byenkoze mbikoze ani atabirabye nti kati bagenda kukozesa rocket science bagenda kuleeta abachina be bagenda ogigaba abikoze. Kakati bw'otunuulira Musiri okujjako nga Musiri atulimba nga ebisatu oba ebibiri babigaba naye webanga teriyo okugaba ssente nga balonda matiriyo kubanga ffe abaliwo bonna tubamanyi ge mazima soogera lwaba nti Musiri ali wano naye abaliyo tubadde ne meya ayagala kya Musiri meya Nganda Kasirye mulya nnyama naye bw'ogattagatta ku mpapula za meya bw'ogatta n'empapula za meya ate obanga alina za Devicom kati ate eri bwe tuba twagalayo mpapula ntuufu n'abantu bagenda kwogera ku fulo kugambye kakati alina mpapula za Devicom otegedde omukyala eyabadde yeesimbyewo Zahara oyo bwe tudda mazima alina za Devicom kati ate eza Ssewanyana aliwo nazo bw'ozigattagatta ate kubanga alina ya 6 nayo nalina diguli meka 2 otuba twagala mubaka agenda okubeera mu budget nga byenfuna abitegeera ng'era n'akakiiko ak'okavule tekafa ku milioni 3 kubanga ono atugambye teziriiyo ono ye mubaka omuki ono ye matiri entuufu kati bwodda na kino ekibiina kyabwe kyekyagala okukola kubanga kyagala nnyo amaanyi amapya bafresh kitandika okuzimba emijiji gyakyo nze ndowooza bandisobola okuzimba abantu nga bamusiri baba basomuwa naye abaagala kubanga kati ebyobufuzi bino essaawa eno gimanyi waliwo bandya ngenda era bw'oliwo mpadde obudde bakutemera atemera bandya ngenda gye bali ng'olaba ali ku ndya ngenda bwe bagimpa ndya ngenda ono tali ku ndya ngenda ojja tujja bakutemera atemera ndya ngenda twamufunyeko na wano Makindye olutwewedde endya gy'abadde alyamu abadde alagedde nti agenda talina kyeyetaza bantu okiwulira ndya nabo nti kati ndya nabo muba muli awamu nabo kati Musiri alina ebintu nga 3 ebimugwanyisa kati sogera ndi wabali wano era in fact tugambe n'abantu nawe oba wayini yale mu ngeri eyo ng'osula nti onojja wano ebibuuzo bye tunaakubuuza kiki mukoledde jangu bw'obanga oli mubaka weesimbyewo kubanga ffe tujja kukubuuza ti ekibiina kyammwe kigasse ku ki
Gwanga chiriga seko. Bwobanga owulira gy'oli engoso okujja jangu. Naawe mulya nnyama jangu wano tukubuze empapula zo. Muleme gamba nti mulya nnyama gye. Ajje. Naawe Zahara. Zahara ayimiridde atya. Naawe Zahara yali wa DP. Lubongoya naawe jangu. So badde gamba waliwo bandya ngenda. Ne Musiri yalimu bandya ngenda. Oyagala kuzimba bakulembeze. Ze ndowooza Musiri kirungi. Kubanga n'ebitabo akola ki? Abirina. Omanyi mbadde ku kitebe eyo. Nebyayo matovu jjo simanyi kyanonyeeyo. Oba naye agenda kwesimbawo kuba werekedde oyabeerayo abeerawo. Sakozi kyajjawulo ku Musiri. Musiri aliko nani ku kadi twanguye andabako kati abakagendayo sofa Sewanyana Mulyanyama Musiri Ntege yaliwa Muganda wa Sebagala siyo yajjira luli ku nali yajja ku independent naye kati kiri bwe kiti Musiri okukyukako ku kyabalala okwawukanako ku balala era ne banajja wano nga tuleese omulala nja munnyonnyola ono Musiri tabadde muntu alinda kadi mu office abadde futu soja waddala okugula wundi okitegeera Musiri futu soja waddala okugula wundi waliwo abataliwo okwegeziwaza mu tayimu y'okufuna kadi ne bakangakangawo ne bayogerayogera bitakwatagana na biki naye tubadde naye kugula wundi ddala naffe abatayagala kadi nga waali nga tulana kyekiro kadi emugwana nawuli yali emugwana ate kati emugwanidde nnyo kuba kati yetegereza nnyo n'ensobi z'abantu ze bakola so kati kitegeeza oli wa ddiini ki ne musajja mu protestant kitegeeza wano mama mukatoliki akalulu ka wano zirina mama mukatoliki akalulu keno kakyukamu n'akerubaga kakyuka n'akekawempe kakyuka alina kyayogedde wano asaagala mulowooza abali eyo ono mumula atalina wadde ekikumi kyaswattuwa wano ate ffe tumuwa okitegedde bamulobeereyo ne mugamba bayatuwadde ssente oba yakoze naye ffe wano tuli open oba weewuyanga oliwo NRM ng'onoosobola okunnyonnyola nti eddwaliro ery'ekiruddu mwaliteekamu eddagala jangu wano tukubuuze lwaki mwetaaga okwesimbawo nga temulina kye mukoze so bwe biba nga si bya ssente nga we babyogera Musiri mwe mugamba ayitawo Musiri oyitawo ssente ekyo jjako n'akabuuza bwe biba nga bya ssente bakawani bwe baba nga bya ssente nga waliyo abawe ebisatu Ntege ajja zibawo ate Mulyanyama oyo naye bwe biba byakwata muntu mutuufu kati senga tubakuleetera mu debate obasobola kubanga ebya nopo bimanyi tukujjako eddiba ng'olaba debate ozisobola oyagala tutandike ddi wali naawe tukuteekewo Sewanyana ojja kubisa omusajja pressure ojja kwogerayogera ku mannya ngo ogaliretinga n'oluzungu ojja kufuna obusiru toyanza nnyo Musiri David tukwagaliza buwanguzi katusabe kadi bakuwe then ebisigadde mubeere nga mutambuza maridadi sana so bonna yote tubadde naawe ali eyo eyeegwanyiza kyonna kyeweegwanyiza jangu buzi wano otuulewoko onnyonnyole otubuulire tukube mu tooki naawe otukubire tooki yo era bw'onaafuna kadi twagala ojje onnyonnyole by'ogenda okukolera bannamakinde kuba katoyinza bibabuulira kadi tonnagifuna weewaawo nga leero wenvudde okuzaayo empapula wano wensookedde era wenja okusookera nga nfunye kadi era wenja okusookera nga tugenda mu paalamenti tujja kwongera wano abantu naye kati mawa tuvudde woliretinga Musiri ne Bashiri abantu abatomudde mu nsi kuno gye bali Kazibe Bashiri yatuwemula anti Sewanyana ekyakola nali nkisuubira naye ate ekyakazibe Bashiri kiralamu kyankola bubi nnyo kati gwe tali wekawempe kyakolerawa anti ngenda kukubuulira olaba nalukoola kyogamba naye nondera kawempe saali mu kalulu wakati so todduka ng'omaze ogifuna kadi nze ekisooka kya byonna Sakozi njagala ekibiina kya NUP kitandika okuleeta abaana oba abavubuka abakiwuliriza nkisaba nsobola okukiragira kuba nze ndi munnansi nsobola okukiragira ng'era abaana basobola okukolera bannansi era singa baamuwa era yabadde akola kubanga Sakozi essaawa ya leero anti Sakozi kakubuulire abaana abavubuka bano nga bamusire
si bonna abavubuka bano nga bamusiri njagala Sakozi wetulanga tunawangala n'abantu tekutubanga tukwatagana. That's why twakubidde ne tugamba Musiri David atusabye tugende tumwerekere n'okikiza kubanga tukwatagana. Okitegedde bulungi. Omulala agamba tugenda kukola. Kati Musiri David abagamba nti yatulula n'ekibiina. Ne bagamba nti okusanga tuli ono muganda Afrika akole ki? Katwale ono kadde ajje kisanye kidaka. Kitegeeza mwesimbwe eri bakamaabe. Era abasobola okukolera n'abantu bayagala okukiikirira. Kubanga omulala bagamba kirazi balasiira busobozi bambisizaamu amaaso ne bagenda. Naye ebbanga lyonna nti abaddewo. Kati nze nja kusaba ekibiina kya Nuupu kitandika okubanga abavubuka nga bano nga kibawa chance wabanga bazze kibazimbe. Kubanga tutatula 231 tubuuze mwaleeta baani nga siwa kyawo gy'olwo Ssenyonyi yekka. Ate Nambooze si waliwo condition ono gyataddemu. Si buli fudu soja gyagenda kuweebwa ki tubasaba busabi. Abantu ng'obuyano nagamba nsomye mu kino nsomye mu kino kubanga eri waliyo obukiiko abantu kwe bagenda. Si buli omu nti mumuwaaki kati okitegedde naye abavubuka nga bano ate n'ekirabo mutabawa oluusi kati musiri ono omulaba n'atali musiri wayinza oba wali abalala balinga ono oba tabawa kaadi emyaka gye baba bagisi bakati abamaze emyaka emirala 5 lwagenda okuddamu okudda 2-3 nakati naye n'abalala bakyaweere kati ndabye muganda wange walukagga naye empapula zirina abadde asoma ki kyembadde nsaba mmwe nja kukuba ejjinja amayegera maaso olese wakikasa kyekimugana okujja si muyivu aliwo akoze eki aze kujja wani tali wali eri bantu mubbako sente mu gundi mu motoka aze kujja yoyo era n'ensubuga byebyo byalimu ne Paulo ensubuga era byebyo byalimu Paulo ensubuga seyo abatwala ennyumba za maama we Busirendoosi yeriwa kyembadde nze nsaba Musiri njagala tubeere nga tuli bawulize eri ekibiina tulage nti tetwajja kunoonya bifo nnyo naye twajjotereza eggwanga lino. Lwaki nkunyonjola ensonga eno? Nze nange ayogera naye wano ndi muyivu naye ekyenjawulo saagala kasoko nyonjole nze nange ali wano wamma ndi muyivu era levo yange kwendi sina we neesimba ne bagaa teyasoma okitegeera. Kati enjawulo gye nnyina nze saagala dduwa chairman LC1 wano we tuli kyokka ate nga mbeera nkola pulogulaamu n'okukuba ekikopo ebigatta ku ggwanga lyange so saagala kifo sibikola kwagala kifo. Mwe abayingidde mu kalulu kano mbadde mbasaba mukolere ddala muleme kuluyombya bali abali ekawempe akyengezako balaga oba muleme faana luwemba ono agamba mbwe famire yamulonze. Lwaki? Njagala omuntu atafunye kaadi akkirize nti sigifunye kubanga oyingidde mu kintu ng'okimanyi balondamu omu ate nga muliwo bangi abalonzi bo bawaayo bakaki tumalirize bwana honorable tubi. Njagala kubasaba abantu b'e Makindye West erina emiruka 12 banange mbasaba ndi mwana mwetowaze muntume ngenze kubaweereza servant leadership mu NUP zezimu ku core values feze tuteekako omulaka era njagala kubasaba banange muntume ngende mbaweereze. Woba onoonya omuntu w'okutuma otuma mukulu mukadde oba mwana muto tuma omuntu gw'onaasobola n'omugamba gwe jangu mutumenze mbasaba mutumenze. So wanamakindye omukadde n'amucunga otya alina olwedde entondo abatawabulwa. So omusajja wuno ab'Emakindye omusajja wuno omusajja ataddeyo empapula yagamba ekintu akisobola. So
tulabagane next time banange edda sebo saba balemesa nenga kazibo bashiri yazitadde empapula kazibo bashiri sebo nedda empapula zijagenda maaso naye zakozi nabemu ogezi waliyo mbaka akutuse engato mulabye engato naye tukomaawo nga muzeyi azeyi bigayi aze nempapula za Jacobu uno yazitusiza yagala sika kasa big eye ati mawa lwakuba kati gwine engato ntontono zambala nnyo bobera n'engato nyingi oyinza okuteeka ku kantu k'engato n'oteekako engato kati endala n'oziteeka wansi ku seminti engeri gy'obana nnyingi seminti oyo ayonoona engato era oyinza gijjawo sikulimba gwerakuba muyina nti nimuzambala buli kaseera bwoba n'engatto ennyingi naddala ez'eddiba kati oyinza gijjawo ng'oledde yafunyeemu okutendewalirwa era oyinza okuba nga otambula nga omanye engatto yonnamu nekola ekyo agenzi wa Wakayima agenzi wa Wakayima yaliyo omubaka taliiwo omubaka wanabaawo okay mwebale nnyo mwebale tulabagane next time